Hello, my name is Sandra Lian. Thank you so much for watching my YouTube channel. If this is your first time here, you're very welcome, but make sure you subscribe. Bana mauli genina atolna koraliro gakwata ku sister wafe, mami wafe, Evelyn Lagu, and atamanyi Evelyn Lagu, she's an actress, atengera muyimbi. Bambi ebintu bye bombanga muze mu followinga bulungi ebintu bya bikwata mpola ye mukazi gwolinnyako n'otambula n'ogenda. Yo example nyangu nnyo mujjukira Bad Black bwe yamulumba n'abaako ebigambo bya sharing anti omukazi afaanawo bya alina figa embi bla bla ngera mbitegeera but we baamubuuza Bambi n'asirika kwegamba ebintu bya bikwata mpola but then obulwadde bwavayo ne bumunokinga down era nga ebbanga liweza okubanga ali ku buliri era nga kigambibwa nti kidney gatako omutima gatako ne lungs ebintu ebyenjawulo bimuyisiza bubi era bimuluma wabula ssente zimuweddeko era nga essaayo no babaddenga basaba obuyambi obw'enjawulo ng'abantu bangi bavuddeyo ne baleka nga basaba abantu ab'enjawulo nti bw'obanga osobola baako kyowaayo oba ky'oba osobodde kyonna however small it could be gwe kiweeyo obeere ng'olabika nti oyamba obulamu bw'omuntu waffe oba sister waffe Evelyn Lagu okuba nti no adda mu mbeera era nga abantu ab'enjawulo bambi basobodde okuba nti bavaayo ne bawaayo obuyambi bwe basobodde mwe muvudde n'abantu ab'enjawulo TV personalities okuli Mama Uganda okuli Sophie Love wa Piloto ku Delta TV okuli Foibe Nasolo era abantu ab'enjawulo musobodde okubanga mufollowinga ebifaananyi ebyenjawulo ebiraga nti abantu bagenze okumulabako ne Zubairi family gyabaddenga actingiranga wabula ebintu bino ejja byakavaayo waliwo omuntu eyavuddeyo n'abika Evelyn Lagu ng'agamba omukyalo ono yafudde naye according to our sources tusobodde okuba nti tufuna audio etutegeeza nti omukyalo ono mulamu era nga bakivumirira kuba Bannayuganda balina nnyo omuze ogw'okubika abantu kasita balaba ng'omuntu ali ku ndiri nnyo anaatera okufa oba afaanana bubi nga batandika okumubika so bavuddeyo ne bamubika naye waliwo avuddeyo n'aclearinga air nga tugamba nti omukyalo ono akyali mulamu era nga bakyasaba obuyambi mulamu ono tinta yasaasaanya amawulire amafu bwe gati amabi Tita ategeera bulungi kyeneebuuza Every mulamu nakubidde bayita bendangamba nga kitabu nengamba kitaleeta anyway ezembadde up and down nga tukyali kuta every sokanukima maziziramu nemukukira nangamba ajja kukintu katulenga tulina katezo tegeera mukwano kuba tumutegera entumuleeta wano kati mulamu apina treatment ennungi abakyala bano balabika nti bayise ekirango nga basaba Mr President bambi abeeko obuyambi bw'abawa olw'ensonga ya ssente nti zikendedde wabula before even meeting the president yo omukyala Foibe Nasolo avuddeyo ng'awa obukakafu agamba nti omukyala Sophie Love gatako ne Rita Penny omukyala amanyiddwa nga Rita Penny bavuddeyo ne bakombayininga with Barambar Hagala mumanyi oyo omuzzukulu wa Mr President muna amutambulira ku lusegere in case of anything yabeerawo ku updatinga banaye mube bakakamu president ayogedde bwati saavuddeyo nga tuwa obukakafu nti but it means up these three people ne ba meetinga president before even bonga tebannaba kufuna buyambi bonna okuva gyali kwegamba gwe bayiseemu ate balabikenga bamukwata mu ngalo abawe ssente ate bo ze bandibadde bakozesa eri omulwadde ono atamanyi mukyala Foibe Nasolo yakuyimbira ennyimba ez'enjawulo era bamu abakyala abasookawo awo abayimbanga obuyimba obwo paka kati ne bokazannya tekakuva mu mato paka kati ne bokazannya kati kwegamba kakyakunyumira kwekuli kana akayimba kagamba kati kwata wano otunule no abafa bafe nakala sanyu lyokka so bw'obanga omanyi obuyimba obwo yoyo omukyala gwentegeeza Foibe Nasolo avuddeyo n'agamba nti we are here but so pissed off with Balaam we want to unmask his dirty moves he's so taken up with walkovers because we have offered personal aid to our sick sister Evelyn Lagu for the past months as single mothers and widows collecting food and all necessary help. So after crying out for help from city tycoons and the fountain of honor himself, then Balaam has just come in and blocked our opportunity from getting the presidential handshake. Era nga bwe mukitegeera obulungi buli omu aba ayagala meeting a president ate era still abamu balowooza nti bwe meeting a president obeera kwegamba osuubirayo akasente ng'era bwe mubitegeera nammwe wabula omuntu kasitala opportunity nti oli ayagala ku meeting a president aba ayagala akozesa akakisaako osanga naye wanaayitiramu oba wanaalabika nti naye afuna kukiza mu nsawo era nga wabula amawulire ate amalala gavuddeyo gatutegeeza nti waliwo omukyalo omulala ate Lieutenant General Prosi Narreiso nti yagambibwa okubanga yalaba embeera ya Evelyn Lagu mu mawulire
n'asalawo n'atuukirira president n'amutegeeza ensonga eziriwo nti omukyalo ono mulwadde wabula yeetaaga buyambi era nga kyalabika nga omukyalo ono atuukirira Balaam n'amugamba nti njagala ensonga eno kwegamba ogiguse olondoole omukyalo ono eddwaliro ki lyalimu tulabe eddwaliro ki ate eddala eddungi lye lisobola okuba nti tumutwalamu afune obujjanjabi. So these people the other side bano bafebe Nasolo ababeereddewo omulwadde ono bo balaba it's unfair era tebaagala bimanya kubanga be bavaayo ne bapostinga everywhere nga basaba obuyambi eri President Museveni wabula ate ekibajje enviri ku mutwe okulaba nga ate abantu be baali batambula wamu nabo okuli Sophie Love gatako nono Rita Penny badde balowooza batambulira ku mutendera gwegumu ate ekibajje enviri ku mutwe okubanga bagenda okutegeera nti ate bano babayiseemu kanaana batiminze up with Balaam ate okumiitinga Mr. President. So ebintu ebyo si birungi ate singa sinaba kubasibula njagala okubakubiriza bannange mugoberere ebiragiro bya Ministry of Health be yalabise nti batuwa kubanga cases zirinnya each and every day. So abantu bafiira ddala Uganda mulekerawo okubiteekamu olusaago. Make sure you stay at home. Please stay at home bobanga osobola okusigalayo. Ekitulese wano kulungi yalinnya lyaffe libadde bitambula ku social media nti twayagadde ebyenfuna naye nga si kikyo ekiriwo kiri nti ffe nga ffe tulina ekibiina kyaffe kyaba single mothers and widows ne bamulekwa tuyamba abantu tukolanga mutima na mutima tuyamba nakwagala so tetunoonya byanfuna abantu bangi badde bazze nga bazze okuyamba evunulaku abayimbi bagenda ne bakyalya evunulaku bangi bazze okumuyamba naye nga tewali yali avuddeyo kubira President Yoweri Kaguta Museveni omulanga okuyamba evunulaku kati ffe mu kibiina kyaffe tukwata akatono ke tulina ne tugenda wa evunulaku tetugenzeyo gumugwa walolo yali ekiruddu walolo yali ku Doctors Clinic nene tugamba no tekimaze muganda afa amaze kati ndeze nagende waka nga mulwadde tugenda okulaba nti ali waka azimbi akomeeno dokita amujjanjabirako awo katono bwatwala ssente ekisivu miliyoni 3 miliyoni mmeka nga ate munnaffe talinaawo ki njawulo kyetuba tukubira pulezidenti taata omulanga era obujulizi tuyamba febe nayita bambabaali nayita bakibuule mukulu lwasa bonna twabayitako olwo bajje bayambe tumutunuza mu kamera bayambe ku muyimbi waffe naye kyasinza otuluma nga tulaba ekitambula ku social media nga bagamba nti okuyita mu Balaam President Yoweri Kaguta Museveni yayambye ebinago okumutwala mu ddwaliro twegatta nze mama Uganda omukyala Feibe Nasolo omukyala Afande Mbabazi atasobodde kubaawo kati ng'ali bize alina emirimu gyakwasaganya ne twegatta nga ffe ne tugamba katuve omukyala oyo Afande Mbabazi yali agenda erinnya litukozesa Queen Mother mwekyo ekibiina kyaffe yali agenda mutwala yenga ku ddwaliro y'abasirikale naye n'agamba no kankole ki kampanikire President ebbaluwa